kyaliwo Katemba yaliwo munene zijukira kuliko muganda wange naye yali yasaba kaadi mwami Kawuma tajja kunyigira mukwano gwange ye bwe baluga manti batubuuza mu luzungu nadduka n'agenda ye naga kumalako ye vetting n'agibuukira mwawo so bannanga abalala ate teyali mukyamo olw'ensonga ekifo tekyetaagisa ndi ne meeya addako 2026 omukulu Kasekende Ronald wa National Unity Platform muleze tunyumeemuko naye wano nawali omutegeere gwabadde tamumanyi abalabadde mumulabire eyo ku campaign trail ez'enjawulo naye nga temumutegeera bulungi muleze twogeremu ebigambo ate ebirala byetuna tutasobodde kwogera wano tunaba tubyongerezaako mu maaso eyo kuba akadde tulina katini ayina gyalaga programs nyingi nnyo nga bwe mukimanyi nti campaign zatandika dda zigendera ddala mu maaso naye eno ewiiki ndowooza esoose meeyi eno ewiiki esoose sooka obabuuzeeko abatulaba era abatuwuliriza nesiimye obbasanga ate musanyufu nange okukyazibwako wano kubanga guno mukisa gw'amaanyi mu mbeera eno gye tulimu eya kampeyini zaffe twetaagira ddala emikutunga gino okusobola okututuusa ku bantu oba bwenjogerirako wano gye muli kitegeeza mba nfunye audience ey'abantu ab'enjawulo nga nsinziira wano so olufiiki omulimu gw'okola gw'amaanyi era neesiimye okukyalako wano naye nga tusumbuye atojja kiki program nga wogimanyi nti etandise era mbeetondera nti Electoral Commission yatuwa program oviirako bwoti olunaku lumu obadde essaawa bwe ziti osa olemu okumalayo baatuwa kati tebereza nti nyina emiruka 14 gye nnoonyaamu akalulu ate eminene nga olaba zinyende ezo nti olunaku olwononeramu bwoti essaawa emu omuluka gukulemu okumalayo omwezi guno gwa Novemba buli lunaku nyina omuluka gumu gwe nyina okubaamu gumu bwe guti kati olunaku olina okulaba ng'ogukubye oluusi ne gukulemerera notafisawo wadde akadde ogenda okukafisanga buzibye nogaati layiti y'abasajja ejja kuvaayo oba oliawo kamera embijjise enzikiza ekutte nogawolo kanduleke kankole olulala naye nga Katonda mulungi maze nentuuka kubanga olunaku olwaleero ntwasaze mbadde supposed kubeera mu muluka guno gwa Samariya naye twasazeewo tuwummule tukoleko ebitono tugenda kubaako mu mikolo ekawungeezi tusooke tugende tuyambeko muganda waffe mukimanya kabonera Mutesa Patrick tulabe nga tukuba kuba twagala abantu nga bwe balaba Mbuleera batiikinga so tetwagala kuleka tetukuba mmese twagala tube n'obumesi obuto bwonna tubugyewo tusobole okuzimba Uganda empya wani nze Kasekende Ronald ampuliriza era ndaba Kasekende Ronald n'enzaalwa yawano mu Nnyendo mu muluka gwa Nnyendo mwensibuka nzaalibwa mu Nnyendo ndi mwana wa mu Nnyendo so ife abaana b'omu Nnyendo abaalagirwa abalabwako abawulirwa ate nga nsibuka mu Kidda era bwenfiira wano wenziikibwa mu Kidda awo walijja yeewaka ewa maama mu Kidda maama ne taata ba mu Nnyendo muno omugenzi Kasekende Ronald yakolanga Masaka Municipal Council ebiseera byabanga Municipal Council nga Lands Officer ate maama ye Nanyonjo Silvia yeddira Nnyonyi taata yeddira Mutima Omuyanja so mu Kidda bwe wali obujjajja ejjajja nga azaala kitange maama waali omugenzi Stefano akali amaggwa mu Kidda ennyumba nkulu ennyumba ejjajjaffe enkulu era weeryawo ezo ennyumba enkulu ez'abataka b'omu kitundu then ate obukojja bwange nabwo buli muno mu Nnyendo Mukungwe mu muluka ogw'ekibisi ku kyalo kye bayita Namagoma jjajjange yali ye mugenzi bamanyi abagenzi abaluddeyo nnyo bayita Nguli badde okimanyi kati bw'oba omuntu ndowooza nga yakafa ebbanga ttono tumuyita omugenzi bw'alwawo ennyo emyaka emingi nga yafa dda tumuyita Nguli so Namagoma ewanguli Lubereto Mukasa ate jjajjange omukyala esaidi eyo ye yali Namakula Munika ow'Olugave so
ate nze ng'omuntu nsula mu muluka gwa Samaliya wali amaka kuba ndi musajja mukulu nnyo n'okuba n'amaka okusaba obwa division mayor olina okuba nga oli muggumivu mu kitundu so nange amaka gali muluka gwa Samaliya ku kyalo kya Lusowe kitegeeza nsula mu Nyendo Mukungwe Samaliya ward nzaalibwa mu Nyendo Mukungwe omuluka gwa Nyendo ward nsibuka mu Kidda omuluka gwa Kitengeesa kojja bwa Nyendo Mukungwe omuluka gwa Kibisi so Nyendo Mukungwe ngimamidde bulungi. Ewaka muli bameka? Twazaalwa abaana 7 mu maama waffe ate mu taata waffe tuli abaana twazaalibwa abaana 39. Kitange musajja mutaka abataka manyi eri abaga nti abakaseekede mwana wa mutaka ate nange kenyini nembeera omutaka obutaka kitegeeza kuba nattaka naye kati ndi mutaka so ng'omwana w'omutaka abataka edda baazaalanga era kyokola abaatuganga nti abasajja tebagererwa nzaalo so kitange yazaala abaana 39 mu bamaama bange ab'enjawulo naye mu maama tuli abaana 7 nze mbeera mwana wa kusatu mu maama abalenzi tuli 3 abawala 4 taata yagenda ndi mwana muto ndi mulenzi muto nga nsoma nga bumanyi ensi eno maama nasigala nga abakyala abasinga obungi bwe muli bwe tuyita single mother n'atandika okutoba n'abaana be ffenna 7 n'alaba nga atusomesa atuyisa mu nsi eno oluusi byagaananga naye ne tutoba kyova olaba nti ntera okunyumizaako baganda bange abo bakakuyege nti kuba bambuuza nti nga bwe tutuuka abantu bagamba wazaalibwa wano mu kitundu mu Nyendo ddala mu muluka gwa Nyendo buli we tugenda bagamba abantu nga bagamba gwe wakulira wano buli we tugenda abantu bagamba wakulira naye mmeya tuli wakulira we watuufu so ekyo kyava kuba nti munnange taata yatuleka tupangisa so mu kupangisa olw'akasente akatono mu Nyendo twapangisa mu LC ez'enjawulo musenguka wano ne mugenda ng'omanyi muli ne maama wammwe ne mugenda mu LC endala ne mugenda mudala so LC 15 ezikola omuluka gwa Nyendo at least LC 11 twazisulamu kyovola nti buli LC gye ntuuka mubagano omwana owaffe yakulira wano omwana owaffe owa wano nga manyikiddwa twasula Mbinyonyi A twasula Mbinyonyi B twasula Buloko A twasula mu Nsereko twasula mu Mukudde twasula mu Nakayiba LC ezisinga obungi era tumaze kulakula mufe nga abasajja abakulu netugulira maama waffe ettaka ew'okubeera netumuzimbira so era awangalira mu LC eyo eyakirinda oyita ku Good Life awo n'oweta netumuzimbira ennyumba n'atebengera ngera omuntu omuzadde alina single mother ali eyo bwenkuga nti togwamu maanyi abaana baabwe boozadde toba nabo tobavaako balabirire abaana abo kubanga kye banaafuuka mu maaso teri amanyi naye bajja kukula bakuviiremu ensonga nga naffe twagiviiramu nnyaffe. Biki by'osubwa okuva kwa taata kubanga yakuvaako mukyali mwana muto biyinza okuba nga wabisubwa luli n'ate nakati mukyazo nyina ebintu byensubwa kituufu kugeza nti kaseekende nyinako kyenfuuse mu nsi ntambuddeko amawanga naye waliwo olwensubwa nenga nti singa kitanga abaddewo n'alaba ku bino n'alaba Kaseekende omanyi taata wange yali Kaseekende Ronald yantuma n'amannya ge Kaseekende Ronald zinantuma Kaseekende yali Kaseekende Ronald zinantuma Kaseekende Ronald yoza n'agamba mwana ikandime mumuteekako liri eryaffe eryedda n'akyusa n'akola Ronald so ninako olunaku lwenzijukira nagendako ko nali mu kirasi mu P4 kitange nga akyaliwo lunaku lumu yali weekend nengendako ku site yatuli okumpi n'empoota nenyambako abazimbi bwe napoota ekawungeezi ne bansasula sente ezo bazaabange 4,000 mwaka
akasibujjukira nagujjukira nali mu bifo naye nakomawo n'4,000 nenzanjulira kitange ewaka. Kitange yamwenya teyamwenyanga mwenya ne kitange yamwenya yasanyuka nalaba mutabani we nga alafuubanye najja kati buli lwenzijukira incident emutandika okuga nti singa muzeeyi Kaseekende abaddewo nalaba ate bwendeeta obukadde nalaba bwendeeta ku miliyoni za ssente ova ku nnya zewaleeta luli ku 10,000 singa nzija nendeeta amazike nenga muyiira awo nemuga muzeeyi laba ndeirongolese manfunye amazike so nkakasanga yandibadde kati amwenya bumwenya. Juzi natambulako nengenda mu ggwanga erya Germany nensomerayo university, mbaddeko e Netherland, mbaddeko e France mu Paris, mbaddeko e Italy mu Roma, mbaddeko e Sweden mu Calix City, mbaddeko e Poland, mbaddeko e UK mu kibuga London, mbaddeko e Canada mu Toronto, mbaddeko e USA mu New York. So buli lwentambula nenninnya ennyonyi ntandika okuga nti singa mutaata abaddewo wesanga singa oba singa olumu tugenda na babiri nandimuweereza nga wakiine bwaba asigadde kaserefi nga njirimu ennyonyi nemuga taata lengeera Kaseekendewo nzuuno ndi mu nnyonyi oluusi ate mukusooka nabeeranga mu enkonomi kati enkonomi sikyagibeera mubeera mu first class kati nandimuweereza nga kava nemuga taata lengeera nzuuno Kaseekendewo. Juzi nagenda e Russia eyo nengenda nenambula ebintu nempita abakulembeze be Russia biki nengenda nemukulu Putin yonna namukwatako mu ngalo. Omanyi bwentambula siba mu kwenjeera meeting abakulembeze bameya b'ebibuga ba MP Kyovola Nyende omukungu yeesimbye nti efunye omuntu ali exposed, omuntu agenda okutambulanga kuba ate nze muno mwenzaalwa kitegeeza Nyende omukungu endi ku mutima mwenkulidde ebyamu bye mmanyi bebandeze baneiba nfunye bangi nga bwe ntwatambula nnyo ku mizigo nfunye bangi so baneiba abaninamu essuubi bangi bazadde omanyi baneiba baba bazadde bonna baŋŋunjulanga twavuganga ebipiyo semwedduganza neiba najagawo palo gyonoonye egenda wakabi so abaŋŋunjudde bangi so yeyo embeera muganda wange ewaka ndaba akalangira k'ebyobufuzi by'obukulembeze ogamba taata yali municipal council ng'oggyeko gwe okwesobolayo ku kya division meya wa Nyende mu baganda bwe bali abasigadde 6 waliyo omulala alimu embeera y'obukulembeze oba munnabyabufuzi. Ne maama wange kennyini yali yeesimbyewo ku bwa kansala mu Nyendo edda 2011 endowooza obululu bwe bwali butono nga bw'omanyi single mother bwebamanyi omukitundu mukazi wattu yatoba naye yali talina nakasente kakubya posita. Nzijukira yakubya posita emu yali eya kaladi nengenda kusomera gye nasomeranga abasomesa banjagalanga nnyo nengenda nenjifotokopinga netufulumya fotocopies eza black zeyatimbanga nga baopponent bakubaga faananyi. So ate ng'oggyeko ebyo namu muganda wange omu lwakuba nti yayonooneka ye yafuukawo enyale Mukambugu naye omulaba nti yali abaddeko kansala w'abavubuka mu kitundu ekyo. Watabeera wannu abamwononefu kisinziira talina ddembe kubeera mu political party gy'ayagala. Alina eddembe okubeera mu political party gy'ayagala naye senyale kubanga nze nedf kisinziira mwami Mawujuzi yatugamba nti political party zeyawulamu ebintu bibiri. Waliwo 5 yazisoma DF, NRM, DP, Jema yalinange gye yazisengekamu naga nti ezo zonna zikolagana ne mwami Museveni era zikiyiza mu kuteesa n'abala zino zinuupu ezo zote twagala mbi. So kati omuntu yenna joininga zirize NRM ZDF abamubi abayegasse ku bantu Kambugu era mukoowola buli wemenda mu kamera Kambugu komaweeka Kambugu jangu mu nuupu emwetaaga eyo nuupu eyaniriza buli muntu ajja eyo gye walaga be bantu abatubonyaabonyezza
nze kitange wesanga teyandifudde singa twayina protectinga gains gain ki oprotectinga gain ng'abantu tebalina mirimu kati oprotectinga kyatu protecting nga tetu abaana baffe tebalina mirimu oprotectinga gain nga ensi eyina enguudo embi kiki oprotectinga mpozi batugambe nti ezikoleddwa ebikoleddwa mbikubuulire neziri mu kukolebwa kati era weeziri tuziraba zikoleddwa ku mulembe gw'NRM mbikubuulire beegaggawaza nnyo bba abantu abatono ab'olubatu babeera n'ebikutiya bya ssente mu nnyumba obasanga balina ebikutiya byabwe babiterese mu nnyumba batugambe nti gains ezo buli omu akuuma bikutiya byo bya ssente bwebanga era bwe tuli wenda bantu they are protecting the gains nga ngamba kati noza bakuuma se era mwe abantu abaavu mwe abakulidde mu mbeera gye nkuliddemu abanaku bannange temulonda NRM kubanga bwe beeyagala kuuma gains zaayo kitegeeza bagenda kuuma ssente zammwe ze bababbako ate kati toli munaku omuntu alinnya ne kunnyonya watambudde amawanga gonna kutoba singa tubadde n'embeera ennungi gavumenti gye yatuteerawo singa ate ndi wala naye ate sinzeze kasiga bantu bangi tuli wala naye era ebijinjiji ebitukuba NRM n'abagirira mu ngalo nga wala DF esazeewo bakola bonna ne DP naye mwami empuuga neewunyisa nagenda waliwo wosokayo wali munange omusajja eyajjanga mugezi tutya we tubaddesiza obadde okyambuulira famire akalandira gyekali nkambu bungo omuyisa akomewo so yeyekka mu famire yesowolayo mu layini eyo ebyobufuzi so ate ku saidi eya taata olaba kati meya wa city field commander Namayanja Florence omulaba nti ye meya wa city yaliko kansala abaddeko MP bisanja bibiri manyi yakola bibiri ngero omwana ali ku mulamwa bibiri nga wavaawo nga dde wala ku MP bibiri nga vadda kati ali ku bwa meya yakasavinga ekimu yasabye n'ekyokubiri azata kino kwakoma ekyabiri nga ataase tukagenda mu kifo ekirala kubanga omukulembeze omulungi aleka abalala ne bayingira so mukyala mulungi oyo naye abakazi ne sister kitange yadda ku wuwe owange yadda ku wuwe mwami Mzee Kaseke ne yadda ku wuwe bonna bagenzi naye nti akalandira olaba nti ga obukulembeze buli mu musaayi tugende meya ku kusoma ebipapula abantu kati bali mu kugenda mu kooti n'ebisigadde abantu empapula tebalina ensonga zitabuse eze empapula olina wasoma sooka otubulira olugendo okuviira ddala mu nasale paka okusoma kwange ekyoba njagala okukakasa nasoma era mubanjogerera bonna nga wula abaddala ba DF bandi bibanjogerera teryayogera ku kusoma ekyo baabulwa bwe bampayiriza bawayiriza bena nekyo baabulwa kubanga okusoma ndi beyond n'ekyetaagisa ekifo kino kyenneesibyeko ba division mayor tebasaba kipapula na kimu oba tewasoma nasale oleeta buleesi mutwe kyova olaba nti ffe twali mu vetting eyaffe ya NUP abakulu bwe batuuka tuvetinga bagati tebankwadde tebasaba bipapula naye ba division mayor banyendo mukumwa nekimanya kabonera tugenda ba vetingira mu luzungu kajjajijo w'ebibuuzo wa luzungu lwansonga nti batawuni kiraka be musangayo muli ku level za municipality mutimuli ba byalo batawuni kiraka be musangayo basoma balina masters n'ebirala kati bwona ogenda nga tomanyi wadde okusoma yeyabba nebbe ogenda tumenya baobise ebitundu bya babbe abantu batandika okwekwasa nti nupu yaleeta omuntu bagandi mmwe tubayivetinga mu luzungu ekyaliwo katemba yaliwo munene zijukira kuliko muganda wange naye yali yasaba kaadi mwami Kawuma tajja kunnyigira mukwano gwange ye bwe balugamba nti batubuuza mu luzungu nadduka n'agenda kumalako ye veting n'agibuukiramu awo so bannanga abalala ate teyali mukyamu olw'ensonga ekifo tekyetaagisa naye ate tulina ebyokukuuma okuba obitaddemu omuzannyo kino ekitundu tulina abantu baffe betulina ebintu byetulina ebiwandiiko byonna biri mu luzungu so ojja kubbisa ensi yaffe ate nga tuzze buliproteka kati okusoma kwange nasale nagitandikira ku Stella Maris Nasaland Primary School mu Nyendo wano
somero lyali eryakabya ebiseera ebyo nga tukitange wali alina kasente akola mu kanso. Nemmala nengenda mu primary 1 paka primary 4 era nga ndi ku Stella Maris. Awo ebintu ebyonoonekamu nyange nankyusa ne tugenda ku Nyendo Public gye mumanyi nga Binyonyi. So aba Stella Maris primary ndi obi aba Nyendo Public Binyonyi ndi obi gye natulira ekibiina ekyomusanvu. Kyabakuza Stella Maris Nyendo twabanga nenga Nyendo wano branch yaffe. So ate bwe navaayo nengenda ku Nyendo Public ye kyali kumanyire weli wali wansi Nyendo Public nentula ekibiina ekyomusanvu. Twabanga na head teacher nga muyita Sechondwa David yatuvaako mu maaso g'ensi kama mulamuzi ekisa. Nenvaayo nengenda ku secondary yange senior 1 kusomera eryasooka bagiyita kuba muvaaka ya P7 nakulusana nnyo nakola emirimu napoota nakusiga ku langi omwana anoonya aka school fees wakati wali. So nengenda mu Nyendo mixed mu Nyendo wano nensutandika senior 1 naye nasomawo tamu bbiri akasente kange aka fees ne kaggwawo nensooka nenvaayo atawo nenfunayo ko eyaŋŋamba nedda jangu osome wano ku Centenary tukuyambeyambeko. Nengenda olwo ku Centenary nensomayo nayo tamu ndo nemmalayo senior 1 kale mba nkyali eyo. Ngenze mu senior 2 akasente nekecyangamu nga bumanyi nga byakuyiiya nenvaayo nengenda ku Stella Maris Secondary School wano mu Nyendo era weriri essomero. So nentandika ku Stella Maris naye nga bumanyi ebya sente nga binkaatamu bwe bagobanga akafiizi ng'oluusi ndaba ntuula nnyo nengenda kode ku St Gerard awo olweviira awo nabo ba obbi ne ba oggi weebali nentandika okusomerako neyo nga ku Stella bwe bagoba aka school fees ngenda nsomerako ku St Gerard bwe bagoba nanzirako ku Stella ng'omanyi omwana ayagala okusoma naye nga akasente tewali gye bali abaana eyo abatulaba baba gye bali bamanyi bwe tutambula. So kati natuuka mu senior 4 nga ngenda mu senior 4 tamu abo ya senior 3 esembayo nengenda ku Masaka Exodus wano ku Kampala. So awo nentuuka nawo nasanga budde bwa kulonda awo ne banondanga head prefect okulembeze bwavadda w'essomero. Ate bwe namala awo nensomerawo nentulirawo nerowo senior eyokuna. So awo natuya senior eyokuna nembeera nga ne Olive nayo njimaze posa ate nerabidde nyinako essomero neddo lyavaawo baliyitanga Muteesa akasomero kabanga kuleviira awo nga kusajjadi opposite mundaawo neko kavaawo naye nasomerayo kottamu olw'embeera y'ebyenfuna. So ba obbi era buli wetabaala abaana bano batera okumbuza nga tutambula nti naye gwe buli wamu olina ba obbi ne ba oggi embeera yeeyo nasomera mu masomo mangi kati bwengenda mu erevo olwo nange ngambe nyina okusoma paka kumalako naawe aliyo nga fees tewali okusoma kiva mu kuwaagalako nyinako ebibiina ebino ebiweerera abaana gye natabaalanga nnonye ku buyambi saatuula badampeererako nzukirayo ekimba kiyita child care kyabanga ne office awo ku kizimbe kya Laston awo kyaliyo simanyi naye bangamba child care kati yadda mugundi awo muliraana Brovat awo wati awo eri naye nagendako mu child care okusaba obuyambi nagenda n'abaana ba neighbor twekolamu omulimu ne tugenda kati nga bo kitaabwe yafa ne maama nga bayina senga waabwe naye nga bayina kasente ewaka kati ffe waffe nga tuli bubi naye nga nze maama waali kati bwe natuuka mu kyadikera ne bali ne boogera nti ffe taata yafa maama yafa nze ne ŋŋamba taata yafa maama waali bagamba kati katuyambe bano kuba bo abazadde bombi baafa gwe taata gwe maama wo waali. So naye nga nze munaku asinga bali omanyi okubeera omunaku nga n'abanaku babageya nti bannaye bano bagundi bannaku bwe twali. So kati bayambamu bali baana abaliko obulungi kuba abazadde baafa ze bandeka kyofala nange empeerera abaana kati naye situnuulira abazadde oba we bali oba tebaliiwo kuva natandika ekitongole ekiyamba ku baana ku school fees wabula ntunuulira omuntu munaku yeetaaga buyambi sifa ku kyabazadde. Kaakati bwe ngenda mu ngenza olwo mu senior 5 nayingira Masaka SS nenga nange nyina okusomako n'ababede Masaka SS y'amaanyi nengenda ate bwe natuukayo nenesimawo ne kuba prefect ba Masaka SS bakimanyi ne tuzoganya nempangula akalulu nembeera na prefect Mulamba. Kakati
nga sinayingira kwesimbawo kwa prefect bawo nasomako n'akalembekereza nasaba ku Masaka SS tamu eyokubiri bwe nalaba nga embeera ekalubye nensabako n'ekimanya ku breast sacrament kati ng'oli mu masomero baggalangawo ate n'eri n'osaba ekifo kati baggalangawo gate ku Masaka Seke nga bagoba fees fa bavadde nga bw'oba tolina clearance toyingira kati oba tugalirangawo gate nga mutuufu nja kutaaya ya kibuga kati nengana nensabako ekimanya nga bano baggalawo gate nga ngenda nsoma ekimanya nosomera mu masomero abiri mu kiseera kyekimu ne bwe walaba mpagira nnyo omuganda wange Alice lwakuba nti akakuŋŋunta vetting yaffe yagaana nze nga namusisinkana ekwa nasanga ya hedigalo waayo ekimanya kati twafuukira ab'omukwano ene Mukama yakikoze bw'atyo si yali mu kifo kati nti teyayise mukakuŋŋunta ate n'akuuma empisa zaffe ez'ekibira teyeesimbyewo kakati olwo bwe nsoma senior 5 nenjimala tuba tutandika senior 6 taamu esooka waliwo omusomesa ku Masaka Seke abasomeyo mu mujjukira abanga Master Mugasa yatusomesanga literature in English. Master Mugasa n'aleeta opportunity ngebwandeyo ku St. Teresa wabangayo omusomesa muyitanga Master Calix aba St. Teresa bwanda omanyi essomero ly'abawala bokka. Master Calix oyo nga beetaagayo omwana akola obulungi literature in English asobole okujja kuba nafuuwanga nnyo oluzungu ajje ayambenga nga bamugamba nti omulimu gwe kudiscussingirangako baana bawala abawala omulenzi wabadiscussingira bategeera nnyo so nengenda nensomerako ne ku St. Teresa eyo mbawala nga literature ne geography nze mba discussingira mu senior 6 olwo naye ekyankirizibwa twabangayo abalenzi bana wabangayo muganda wange yabanga muganda wa Master Calix yenga akola wabangayo akola math ne physics nga bya discussing wabangayo akola gundi chemistry biology nze nabanga geography literature fwe twabanga bana naye nga ffe tetwambala uniform naye nga tetusula mbasomesa tusula eri mbasomesa seno nga mulingera abasomesa kyenkana naye ate kyatuyamba nnyo nti byandeetera okuyita senior 6 ennyo kakati bwe twatuka okukola ebigezo era banze nga registration etandise na registeringa ku ssomero baliyita St. Joseph Vira wa sente eyo ebiseera ebiseera ebyo nga abalenzi ate tutulira ku sente awo naye bangaye kati abalenzi batulirako ne ku sente kati wamalirawa senior 6 ogisobola St. Joseph Vira Maria gye natuulira ebigezo bya senior 6 naye wasomerayo naye nasomerayo kitegeeza so ba obbi baayo nabo bwe balindi obbi masomero 4 HSC nayo neba ya masomero 4 so okusoma kwange okwo kwaligula so kitegeeza nekwesimba ku president wa Uganda kati olabye mu kusoma kwange temuli mukoona nali temuli mu byakugatta ngwatawo nengatta nefuna equivalent temuli kuli direct kuba nefubako ng'omuntu yenna ow'obuvunanyizibwa ayagala kyakola nefubako nensoma ndi very hard work ekyo kituwa kyakuyiga ki naddala aba equivalent omwana ali eyo saagala kwogera nnyo ku bannange kuba buli omu yamanyi embeera mwe yayita naye omwana ali eyo toddangeeyo n'ogamba sente zaabula kusoma dropping out kubanga bazadde bange tesobola bulungi gwe kennyini kiri mu mutima gwo okyasobola okulwana olugendo n'osoma n'omalako gwe kennyini nga weefubyeko nga bwolabwe nasoma kuva wansi primary neggwa paka secondary senior 6 naye nga mpita mbuto mu bugubi so naawe osobola ate nga mpita ku Masaka kisodde asaawo twabanga ne head teacher bamuyitanga Madina kati head teacher bangamba Celesta kati biseera bino naye Madam Madina Mukama akumpeera omukisa omukyalo oyo nagenda nafuukayo naye ediboy eyo omukyalo oyo bambi yanjagalanga nnyo nga oluusi akasente naye alaba kaganye naye olw'okuba yansubiranga mu first grade ng'alaba nkola bwe twalina embigezo za senior 6 senior 4 nga tukola najja nga agoba abaana fees ababibafulumya abatalina malayo naye bwe yantuukako olw'okubanza yaninyinamu essuubi yanga babugambi gwejjamu engatto nze senior 4 nagikola mbigere kati nalinayo obugatto bwange obulala ewaka naye nga bwe mbwambala ne mbugiramu nga zino baazizye mwana so bayinza ozitwala nenzigwayo kati najjanga n'engatto zange okutambula mu kkubo bwe natuukanga okukola ebigezo wali
nga baana bazinterekera mu ddoomu nga nyingirira mbigere. So senior 4 nagisomera nambigere, okutuula ebigezo nabituulira mbigere, naye ate nempita nga mmanyi nkyenjagala. So embeera nagisomeramu. Kakati olugendo lwange olw'okusoma ya leero omwana nga sina seeti sijja kusoma, sina baaga sijja kusoma, naye nga ate mu kigere watulira ebi senior 4 nagitulira mbigere, naye nga tobaziwambye bammanja. Naye madamu Madina ng'olowooza ate ansonyiye, nyina bakyali bange be nasomanga nabo bakayita bani boy nze nandeka boy abagoba n'embigezo baddamu na mwaka mupya. Kati nze olwo nga ansonyiye, naye nga nze ndi yaddeko